Atawani bagala kubabuuzaako. Alali. My sons want to say hello. Alali. Send a request. Malcolm, send a request. You want to say hello to my fans, and Liam wants to say hello. Yes. My sons you say I feel proud when my sons are watching me. Yes, they say that's daddy. You're serving the nation. Hey, they say that's our father. That is, we are Penge sons. You're serving the nation. Malcolm, send me a request now and they say hello. That man is a sportsman. And Liam is a scientist. Oh. No, the astronaut. Hey, what do you have? Uli yasoma byakwekula. Uli akola ebintu nange nenja n'okutya yali bintu byekuboka because zinki n'omutabula bwati oli yannema. Tufanye bibuze byempira tabibeeramu. Bintu ya Dexter's laboratory. Okategedde. Malcolm, send me a request if you want to say hi to the people. Anash. Akwenyumirizaamu. Hey, daddy, bagambe daddy is watching. We are watching our father. Yes. Yes. Those are my sons. They're watching me. They like me so much. I'm their father. Yes. They can never buy another father in the shop. Never. Tubagamba muzalete mwagala. Mulinda kunyenyanga ovacado tubajukize eti mukuzi. Muzala abana. Nze abana bange nkuze nabo. Bawoza chimu. Baby. Ebbere lyo linyuma okumalirako. Malira mu mukazi ozaale. Bagala okumalira ku mabeere. Mbumbu maawe. Liza akatako nawe kakola nnyo. Uwa. Mama Chibuli takakuwa. Wakawani. Nebbere waliyagala disease. Abasajja okumalira ku mabeere bannange. Ebbere waliyagala disease ebbere olito dimaliramu. Ebintu ebyo. Waliwo omukazi ayomba. Omukazi ono bamuyita Kashi Tiger. Muleete mukazi wa 10. Omukazi kyali wange nebyayomba sibitegeera. Kati mbali ku mulimu kunnyonnyole. Ngasirikira message. Muyita kunnyonnyole. Ekooti ate ekooti ye eriko obujulizi. Jangu wano gwe simanyi Kashi bikoze bitya. Omukazi agamba musisagala kumuya. Kakazi kalungi naye mama kagwa mu mbi za Goliasi bannange. Mbusagala kabuuza. Mbusagala simanyi kayamba. Kati nebuuza. Kayamba. Ayagala musitula mu busamugga. Ayina byayitamu ne sibitegeera. Ndalo zabe ne kintu sizitegeera. But anyway. Muyita kunnyonnyole. Kamuyite ne ngwambi. Hello, Malcolm. Malcolm. Horume, Malcolm, Horume. Yeah, that's my son. That's my son Liam. That's the last. Team Uganda, flaga zizo muzirabye. Mazima. Yes, Team Uganda. Hi Team guys. Uganda. Hello. Fire. Kano kakufaanana. Team Uganda. Ne flaga hiyo yarumedda. Liam. Wagumiza sebo. Liam, you wanna say hello to my fans, Liam? Huh? You wanna say hello? Hello? Hauno yamufanana. You wanna say hi to my people? Yeah. Everybody follow me on TikTok. Hey. Okay. Yeah, me too, me too. You wanna be followed on TikTok? Yeah. I'm gonna make sure people follow you. You have to follow. What's your username? Hala Madrid. Hala Madrid. Lim Lim. What's your TikTok, Liam? Lim Lim. Lim Lim. So I'm gonna make sure I put the names of your TikTok accounts here so people can follow you. Obwana mbukufaanana, they are so handsome. Hey, Sia. I don't want anyone who has daughters to come and say things to my son. My sons are not looking for girlfriends. Please. Let us ask them. Ask them. I want to ask Liam.
Yeah. How are you? You're good? Yeah. Wama, do you have a girlfriend? No. Are you looking for one? Nah. No? No. Okay. How about Malcolm? Malcolm, Yeah. do you have a girlfriend? No. Are you looking for one? Abana balazeewo. Mama. Abagyeeko maama. Babalaze Anti mu account ye. mama otagala ng'ebintu ebyo eby'abakazi Maama mugambe tatya nnyo. Ono sengaawo. Naye ekyo kirungi Penge omanyi lwaki? mugezi Nedda ekyo kirungi omanyi lwaki? Omanyi abazungu babalaba omwana asobola okubeera ne girlfriend okitegeera naye olaba maama ebyo tabyagala kitegeeza tayagala banguwa ebintu that's a good thing. tayagala banguwa ebintu ate omwana wange aleeta Banange omukazi Penge wazi ate Penge ntegedde olwaleero mbu nowoomerwa emmana bannange wasaayo omwoyo bannange obwana bufaanana nina okuzinanga yateekayo omwoyo talina mukazi gwe wagizinanga bw'ojjayo bwoti tunulayo bw'ozzaayo nina okusulika bwendi ekuzinanga oweefudisi ntegedde bwendi otege sikuba kasalaba naye nina okusulika munobanga oweefudisi kaligambo nina okuzaala omwana nga nfaanana etegeeza abawaayo emyoyo be bafaananya nkonfaanize nti mama kibutu nakutwalako abantu abaana bafaanana mama kibuta diziizi abakuba nsala obadde ki banfaanana ndeeta naye bakufaanana nakweta omukazi ono omusiyazi ono ayomba nnyo nembera ku mulimu ankubira essimu simanyi we mutandikira muyamba muleete tuwulire kooti z'abantu gutuule bamuyitani mpozi Penge owoomerwe nkakasiza abaana bakufaanana okuva ku mutwe paka kagere enjawulo eri egyo enviiri nzungu enviiri sinkyotala maama ne fulaga bayita nayo ogirabye abaana wabaagazisa tiimu uganda tobasiya gwe mukazi mukazi wa kibisirika request naawe kasitayiga sinika request bino tubimalire wano naawe gwosiiba ontawanya ku ssimu tumuwulirize usiiba nze mba ku mirimu gyange nonkubira essimu nonkubira ebisimu jangu tubyogere wano ebiri byosiiba oŋŋamba mukazi wani kati Penge omukyala eyakuzaalira abaana abalungi abavubuka abalungi lwaki omukazi tomuzinamu akaana naye gwe Penge omanyi kwati it means gwe okubeera n'akaana akawala akakufaanana akaana akawala ako kayinza okundeetera okugula emmundu saagala bizibu ate Penge toyagala muntu azannyira ku mwana muwala okumanyi zisinga nyo ezokunsiiba nga banza okunsiba waweza 14 bwe begenda mu gymnasium mbangenda mukomera nze kubira omwana w'abandi essasi mu kabiina ku muwala wange ate bannange Penge wandizadde omwana omulungi olaba abalenzi sisobola kuzaalira ddala mwana muwala kuba bizibu byere banya kutta abantu nze njala nnyo abaana bange abawala ate Penge oyagala omwana ow'obuwala ate era kyobalaba omwana oyo saagala Katonda amumpe kuba ajja making sure nti abavubuka bajja tuuka ekiseera balabe ng'omukwano ngo bajjeeko ngutadde ku muwala wanze nenfuna omuwala laavu yaabwe njibajjako nenjiteeka ku kawala mbanjala kakulire wano kuba mbanjala kabeeri kambejja kange so saagala mukama njagala weyanteeke saagala nti omwana mwana wendimufuna ate nga koddako funa kyova njagala bakule mukafune nga nkuze nga bano bali 18 at least kati omukulu ali 13 bakule mukama lannyambe bakule kale ku 18 nfuna akawala kati Penge jangu twogere nga bakulu n'abakulu ninayo abaana abawala ninayo ali 13 eya graduate nze mulungi bitya wamulayo bitandise kati obitandise ebyaddala katwogere Penge twekolemu omulimu tuzaala abaana nga awase omwana wa asidi ate bagezi bombi nga ne bajjajja baabwe omanyi Penge bano abaana bagenda ne banoonya boyfriend bagirlfriend bafolo Penge tukola ebintu ebyamagezi of course kwevana n'abanyankole beezaalamu nyuma
ati baba na manyankole Bizo bagezi nyuma. nolaba nti mwana wa Museveni azadde mu akuteesa bakuumirawo akantu kaabwe ne ate betukuumirawo akantu penge kaabwe ate n'ekirala penge oyina okukontinuinga okubreakinga gundi kati abaana bo ate tobakkiriza kuwasa bazungu awo omunayo omwana ayinza abaana bayinza okuleetera omubeezi oyinza basalirawo naye nsaba busabi oyagala bafune muzungu muddugavu gwe bafuna abaagala aneze mmanyi already taata waabwe tayagala baddugavu mbaagala ne bookya abaddugavu bookya baaba ogenda n'ofuna akakazi nga kalala baaba mwekakuyokya kalina amazzi agayokya omukazi gwe waŋŋambi oyagala buyambi wali oba ayagala kati twokyesa nedda bali yasigira ebbaluwa bweti njogera gye wano senga balisimanyi muno beeze n'eccumi mukazi we babadde kati olaba oyo kati oyo mukazi ali in love with Chumi. Actually both of them are in love. One wakimugambye mbw atidde senga ate nze atidde kindi kusaidiye ono sekisa kyogambagala kicumi kino kiringa abakawuboyi obuzibu mboyo mukazi mulungi yate mukyotala nno kalungi oba ka Ethiopia naye kagwa mulamu Goliasi baba naye nga Chumi ebintu ebyo abikola oba sitole penge nina ne bu audio bwe ngagamba mukyala wange biki buli nkwene essimu nje njogerera lwaki nza nti aze ndi kusaidia tayiga yagwa mulavu bwe beekyawa Goliasi bwamutimpula bwamusonyiwa bwaddayo amutimpulira ne Bulaaya bali Uganda yagwa mulavu ya Goliasi kati ekikazi oba kimuzina weekyo ekimuwunziza kityo kwokwo okugulu n'entumbu tibajubuga jangu oleete wano omusango gwo nze nno ndi ku sayidi yo Chumi yantama ndi nange njagala nnyo bawuyo